Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibitwa nejo sinziro okutulaba nulina entege once again. Ekiri mu ggwanga tukutwalirawo sipidi watali kulinda kintu kyonna. Ababaka ba parliament abaffe ba legislators okuva ku lw'omukaaga emboozi nno etambula. Nasooka kugira mu Daily Monitor. Nensoma byensomye ng'ababaka babakwanze obukadde 10,000. Ekisooka babayibaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Okulaba nga emmwanyi okusinziira gavumenti yo kyeyagala kitambula nga yo bweyagala. Obukadde 10 ne bugenda wali. Ekyokubiri ekya President Museveni okusigala nga kooti ey'amagye abantu bano bawozesebwa mu kooti ey'amagye mu bulungi nga teri kunyigirizibwa like teri kulemesebwa kubanga jukira kooti ensukkulumu yavaayo neteekawo okusala kwayo nti nedda omuntu wa bulijjo atali musirikale oba mujaasi tawozesebwa mu kooti y'amagye. Ekyo ne kikomaawo. Kati nga gavumenti eno eyaffe gye tumanyi erina lw'ebeeyagala yeesalirira emisango gyayo okusinziira ku bantu beeyagadde nti bo bagamba nti oyinza obbateekako effujjo tugeze n'oyokya petrol station n'okubanga abasirikale n'okola ki ng'effujjo olikoze ku bo ne bagamba tukukwate tukutwala eri. So ate etteeka ligamba buli ayina alabika nti si musirikale tomutwala mu kooti y'amagye. Oba gavumenti erina engeri gy'ekifunamu ng'abantu bwe batutte mu kooti z'amagye oba eyo buli ensala ebeera mu feva ya gavumenti era of course amagye gaba gakolera gavumenti. So mu mbeera eyo kooti ensukkulumu ekyo yakijjawo naye ababaka bakyasobola okukirivaasinga ne bakireeta mu parliament nga bwe bakireetamu era ne bakiyisa ne kigenda mu nkola ate abo ne baddamu ne bawozesebwawa mu kooti y'amagye. Bwe bukadde 10 bwe bagamba obwajja buyitaayita bangi bavuddeyo nga bazeegaana naye nga sinnakutwala mu birala kansooke nkutambuzeeko wano nkulage. Ssente nno zonna ze ngenda okutemera zaafuluma naye mu kufuluma kwazo era bannyini kuzirya baazeegaananga. Gamba bannyini kulya ssente zino buli lwe zibadde zivayo bakugamba si kituufu. Omuli opposition n'abatali ba opposition nga bakugamba ekyo tekibangawo ife ekyo okukikola tekisoboka. Kankusomera esooka. Daily Monitor yatuwadde bweti same old story. N'atugamba nti nno kanve ku mwaka 2005 2005 yatugamba bwati nti term limit removal mu mwaka gwa 2005 gy'emyaka 20 emabega. Ne batugamba nti each member of parliament pocketed shillings 5 million to remove the term limits, paving the way for the President Museveni to stand again in 2006. Ku lw'obudde kano kakemba ako kategedde mu mwaka wa 2005 buli mubaka eyali mu parliament emwaka ogwo yassaako mu nsawo yagenda ne million 5 okusobola okuggyawo ekkomo ku bisanja. Ng'okujja ekkomo ku bisanja kyali kisobozesa President Museveni okuddamu okwesimbawo mu mwaka gwa 2006. Biri emeka ekyo kyaliwo mu mwaka gwa 2005 ne tujja 2011 monitor de naye n'ekyo era ababaka baakugamba si kituufu tetwaziridde ne tujja mu mwaka gwa 2011 kyekyaliwo.
kiki ekyaliwo ekyagabisa ssente? Batugambye wano nti $200,000,000 mobilization. Opposition MPs in the 8th Parliament rejected shillings 20 million that had been wired into their accounts 2 months to the end of their tenure for prosperity for all mobilization. Wano batugamba ababaka aba opposition 221 baagaana ssente okitegedde ezaali ziteereddwa ku akawunti zaabwe nga bagamba bonna beenyigire mu campaign ey'okukunga abantu n'obbakubiriza eyatumibwa prosperity for all mobilization. Tutambudde ezo zaali miliyoni agaaga, kitegeeza ab'opposition baazigaana, abatali b'opposition ne baziteekaana 2 gwe balamu ababaka nga 4 by then. Tuzze $209,000,000 togikwatako 2017 $209,000,000 shillings 29 million 2017. This is what Daily Monitor wrote. Togikwatako in bold letters. Parliament in November 2017 handed each of the MPs shillings 29 million to use for their consultation during the controversial move by the ruling NRM party to amend Article 102B of the Constitution to remove the age cap of 75 years for one to stand for presidency. Inti togikwatako. Omwezi gwali gwa November ogw'Okwakumi 2017. Parliament yawa ababaka bano buli omu $209,000 bagende bazikozese mu kwebuuza ku balonzi mu constituency zaabwe ku kintu kya okukwata ku kawaayiro akagaana omuntu yenna okwesimbawo ng'osussizza emyaka 75. Kyekyaddako ababaka $209,000 baazitwala. Nkyatambula nammwe ne tujja shillings 40 million gwekwata peni bubala shillings 40 or 40 million 2022 budget gye tutambuliddeko batugamba in June 2022 or 2022 reports emerged that MPs had received a shillings 40 million bribe, marking the word, underline the word 40 million bribe, each to pass a supplementary budget, each to pass a supplementary budget, which contained shillings 77 billion for State House, even before the budget for the 2022/2023 financial year was read. Bagamba kiwano nti mu mwezi gw'omukaaga ogw'emwaka 2022 reports zaavaayo eziraga nti ababaka ba Parliament bonna baali bafunye $80,000,000 buli mubaka. Twogera ku babaka abasukka mu abawera 5
ababaka abawera 5 nti baafuna miliyoni, buli omu yakumbawo ne miliyoni 80 nga zino zaali za kubawa za nguzi basobole okuyisa budget eya supplementary ey'obuwumbi 707 nga zino zakozesebwa mu kulembeze wa ggwanga kukola mirimu gye. Ekyewuunyisa zino ssente zaaweebwa ababaka nga ne bajeti y'eggwanga tennasomwa kukebera state house sente ezigiweereddwa zigimala oba tezigimala, naye nga yo state house eraga yeetaaga olwedde obuwumbi 707 mu mwaka ogwo gwa 2022-2023. Tuli ku babaka baffe abalungi, ezo miliyoni 4 ne bagenda nazo. Olowooza baalwayo mu 2022-2023 ne bakomawo. Era bajeti wali baagamba watuwa miliyoni 4 president teza ate gwe n'otwala nnyingi, kati naffe tuwongeze 2023 shillings 100 million 2023 ne bateeka mu borrowed budget still. In December 2023, the MPs reportedly were given shillings 100 million each to pass the shillings 5.2 trillion. 5.2 trillion supplementary budget. Luli baali basaba bayisa obuwumbi 707 kalwano ne bikyukamu. Now they were passing 5.2 trillion supplementary budget. But Speaker Anita Among dismissed these reports as mere lies aimed at maligning the House and its leadership. Mu Desemba wa mwaka 2023 abaka baweebwa miliyoni 10,000 biri ebyana baalabanga temuli kantu, miliyoni 10,000 era bayise trillion 5 mu obuwumbi 2. Owulidde 5.2 trillion mu Luganda zituyita twiliyoni. Twiliri tetukirina mu Luganda, ffe tulina twiliyoni. 5.2 trillion. Kitegedde oba obutabalika oba bwe bayita obuse kubiri ekimu akamu akase ekimu kitegeeza kawumbi ekirala katabalika. Kati akatabalika obutabalika 5 mu obuwumbi 2. Kitegedde nga zino era nazo zaali za supplementary budget. Speaker Anita Among yavaayo n'awakanya ebyali byogeddwa mu mwaka gwa 2023 n'agamba bino byogerwa ku lwono linnya na kifaananyi kya paalamenti omutuulwa ababaka nti bantu balyaki. Atolooza 2023 awo ndooza ne bawummulamu, twakomyewo 2025 guno omwezi gwennyini. It is alleged that a section of MPs from the NRM party
joined by their friendly opposition and independent counterparts. Between Monday night and Tuesday morning, got the financial bail out. Baba bailinga kuki. Ensabika y'ebigambo kati ekyuse. Bakuwa ssente obukadde buno 10 buli mubaka wa NRM. Ne bana aba opposition abagamba nze sirina buzibu. Ne bana abagamba nze ndi independent. Nti tugenda bawa obuwumbi buno naye mwino tubeebaza kino kye mwakola ku tteeka ly'emmwanyi naye ate ulira naye ate ensonga y'amagye mugirabiranga ddala nti eki ensonga y'amagye kooti y'amagye abantu bawozesa mu kooti y'amagye mukkirize etteeka eryo liyite oba ebbago nti okke bwe linaaba liyise feri mu executive kijja twangwira naye nga kivudde mu paalamenti nga mukikoze eki mukiyisizza ababaka bavuddeyo lubaluba mutuwaayiriza si bituufu ani yabibagambye kiki okuvaayo lubaluba babaddeyo ku paalamenti nga bagaana tebeegaana bagaana tebakola ki tebeegaana bikyamu naye ate ekibanga kyabaddewo kati ababaka baffe kankutwala ekibadde mu paalamenti olunaku olwaleero naawe oŋŋambe Nuruddin mwe waliwo aŋŋamba Nuruddin owala n'ababaka b'opposition wala na gavumenti eno gatandika okusaasaana obukadde bwa siringi 10 gatandika okusaasaana ku mikutu gya intaneti ku ntandikwa ya wiiki eno. Okusinziira ku kino, ssente zino zaweebwa ababaka ng'akasiimo okuwagira okuyisa ebbago ly'etteeka lya Kaawa ate era n'okusikiriza okuwagira ebbago ly'etteeka ly'ennongoosereza wali lipoota abaddewo basasibwa okuva mu mbalirira ey'ekyama eya State House. Abakiise ku ludda oluvuganya kyebava basaba obukulembeze bwa paalamenti okuwa ababaka obudde obumala okwekenneenya embeera eno. Olira engeri gye tuyisangamu supplementary oyo muwanga kivumbi ne kye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka ekyenyinyalwa oyo muwanga kivumbi kirabika kisaawo kiri awo buli sente z'okukola ekibi we bazipokera ne zijja mu paalamenti ndowooza owuli abakulembeze b'abamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne bayisa mu ngeri bwekyo. Kati olukiiko lwa kabondo k'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti lwatudde ne lusalawo okuvaayo n'ekiwandiiko nga buli mubaka w'oludda oluvuganya ataafunye ssente zino agenda kuteekako omukono era avumirire ekikolwa ekyo. olira waawo ng'oli naffe ng'olya ssente zino tuwazitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki wetuviiriddeyo nga ababaka ba paalamenti abavuganya gavumenti abasoba mu 3 bagaseka emikono gyabwe. bali ababaka asatu mu for accountability. Olumu babateekako amatu g'embuzi baliisa engo naye bw'oteekawo omukono tumanyi nti waliyo ebitongole ng'ekya IGG obeera ogiwadde proof wa weebeetandikira. Okusinziira ku mubaka wa Kyadondo East mu paalamenti muwada nyingi okugabana ssente mu nkukutu njagala owulira amaloboozi ekitiibwa kya paalamenti bulungi nnyo nga walina okubeerawo ababaka be boogera nabo si byange kubanga tulina okubeera ne paalamenti erumirirwa omuntu wa bulijjo era bibanga bituufu nga byetubiwulira twagala okubivumirira n'okwogera okweyamayiri bannayuganda nti batugasigala nga tulwanyirira ssente z'omuwi w'omusolo okulwanyirira n'okubanja nti paalamenti ekkirize era eweeyo obudde enoonyereze nnyo ku nsonga zino n'amawulire bw'agabadde gavaayo kubanga kiba kitukoze bubi nnyo mu maaso g'abannayuganda kiba kitukoze bubi nnyo mu maaso g'abannansi abakyalina obulumi nze gambye ab'ekiteezi babanja kusasulwa na compensation
Karim Masaba omubaka w'ekibuga ky'Embale era nga atuula kakiiko k'embalirira y'eggwanga mu palamenti agamba nti tebayisangako ssente yonna. Kuwulira budget committee njagala okonfaminga nti mu budget gye twayisa ya parliamentary commission temwali mu ssente zonna obukadde 10 ezirina okuweebwa buli memba wa parliament obanga akasiimo. So kino tekibangawo nti komiti yaffe neba nti eyisa ssente zino wezibanga kituufu gyezizavudde walala ewatamanyikidwa naye buli omu agaana bwake bwe zibanga zabadde ezitamanyikiddwa kati zeezo. Kaakati mu mbeera eyo gwobanjani mu mbeera ezo oba omukulu omugamba ki? Omulonzi Munnayuganda omulekedde mu kisa ki? Ababaka be tulina mu parliament bangi nnyo, abasinga bamanyikiddwa. Bwe tutuuka mu mbeera bweti basirika. Naye nze mbadde ndowooza omukulu Muwanga Kivumbi ne ttiimu ye nga temwalidde ssente zino, ekiba kirina okukolebwa mutunoonyerereze, mutugireyo ttiimu y'abantu be mulowooza nti Kazibe Bashir nga bwe tukumanyi Kazibe Bashiri ssente zino wazirese, gwali shuwa nti todda wagaanyo ziri okakasa Kazibe Bashir. Mathias Mpuuga, mbuuza gwe Mathias Mpuuga, miliyoni zino 10 wazirabyeko tewazirabyeko? Ninze kulaba mukono gwo ku lisiti. Lutamaguzi, Nambooze, Lutamaguzi Nambooze, Mbwatekamu, ssente zino wazirabyeko? Mbwatekamu gwe w'Entebbe, ssente zino wazirabyeko tewazirabye? Musajja wange owa wano Lubaga South, Lubaga South gwani wandyogedde erinnya lyo nga sinnamenyeka. Moze ye Mukasa Alozias Mukasa. Mukasa Alozias twagala kukulaba ku lisiti. Serukenya, ssente wazirabyeko obukadde 10 watutunze, wawaddeyo emmwanyi yaffe egende gwe bakuwe miliyoni 10. Kazibe Bashir wewaddeyo emmwanyi ya Munnayuganda naddala wano mu Buganda ne Mbugisu, emmwanyi bagituggyeko otwale miliyoni 10. Owulira wano wawulira abantu batandise okukuba ebirowoozo ku babaka baabwe ku nneeyisa yaabwe singa President Museveni alina kyayagala. Kankutereko osooka owulira effeeza esooka. Waffe gwe twalonze gwe twasize yatukulembera ono ye Aisha waba yazenze ndi wano Aisha wa era bw'obeera ng'onoonyerezako ku peegi yange ndi wanuupu kuva 221 ye wanuupu akiwagira. Aisha wa Bobby akiwagira, ate bw'avuddeyo agenze n'ew'omwana n'awagira nti omwana talina musango okulya ssente ziri. Mbu omwana Pulezidenti yamuweerezaayo ne kasente. Mbu omukulu alabika yagendayo n'akantu. Sabamu bagamba nti tewali buzibu. Naye lisiti gye nzize nkulaze Bannayuganda engeri gye bazze babbibwamu baliibwamu enkwe abalonzi baabwe. Ababaka be baalonda nti omukulembeze asinziira gy'ali n'agamba bayiweemuko 10. Do not forget, like teweerabira mu December
ababaka ba parliament era gaafuluma buli mubaka bamuwa million 100 mbuza Christmas buli mubaka mbu it is alleged buli mubaka owoku left ne ku right bali awo 100 nga kiguddeko obukadde 100 nga buguddeko gwamanyi okubala obulungi mbaliraamu obukadde 100 si kakadde otegedde kubanga ababaka 525 229 bw'obakwata n'ogaa nti buli omu tumuwa akakadde buwa obukadde 5 era mu 29 kati kwata obukadde obwo 5 29 okole times 100 obukadde 5 ojaziranga calculator y'essimu tezijjaako nga calculator ku ssimu egamba error abakulu bakulisa n'obukadde 100 nti mu mbeera zonna nga bwe mbikugambye obukadde obw'10 za Christmas naye era teweerabira waaliwo oyo yali December waaliwo ebyali bitambula nga mu kutambula kwabyo birimu era emmwanyi yali etandise okugira okutambula eno banyeenya eno bikaluba bakulaga bayomba ne gavumenti 10 ne kiyitawo kati baabongedde 10 tuli mu Gwakuna mu mwezi ogw'omukaaga nga gutuuka marking ebigambo byange ogenda kuwulira emiliyoni endala ezigenda okutambula mu mwezi ogw'omukaaga kwata ebigambo bya Nuruddin ogamba akasajja kaayogera kaali tekannasala na nviiri na kirevu akasajja kagambye mu mwezi giteekeko wali ogw'omukaaga ogujja mu myezi 2 ogw'omukaaga mu myezi 2 okuva kati wagenda kuyita supplementary budget gy'ojja okuwulira nga ya trillion bwe neba si supplementary bagenda kuyisa budget nga budget eno eteekeddwamu ssente eza State House eziri mu trillion ezitasoboka kumanyika lwaki waliwo alina answer mpereza ku WhatsApp 0701 55 85 63 070 55 85 63 olowooza lwaki budget eno egenda okusoma omwaka guno egenda kufulumira mu ssente nnyingi nnyo ezigenda ku State House oba ku ofiisi ya President mu kutambuza emirimu gye era nga ababaka be bajja okugizisa omukulu abakola atya President Museveni abakola bw'ati ababaka baffe abo betwagala ennyo akwata n'agamba zino ssente zirina okuyisibwa mwagala temwagala budget committee neetuula Mwami Lugoloobi ne ttiimu ye abasajja ababalirizi b'ebitabo abalungi ennyo ne bamala okukola budget eno ng'emaze okuyita mu bukiiko bwa Parliament obw'enjawulo budget eno bw'eba ewedde nejja neyisibwamuko ku Parliament ku floor ku plenary awakana n'awakana awabula n'awabula naye gye kiggweera Ssemujju Nganda gwe ntera okulaba n'Ensereko Muhammad ndowooza n'ababaka abamu abavaayoko ne Muwanga Kivumbi oyo
nedda kino tekijja kuba tekisaana. In the end bakugamba NRM has it. Bwe bamala okimaliriza nga budget eyitanga either enyigiriza ebiseera ebisinga kunyigiriza mu wa musolo muntu wa bulijjo, kuba nakugamba bw'otunuulira amafuta aga paraffin nga liita eri ku 4,500, liita eya paraffin 4,200, w'omanyira nti tetulina babaka, buli omu ali ku lulwe. But guess what happens? Our MPs, they will tell you we have collectively boycotted budget reading. We have, as a force, decided to boycott the budget reading, national budget reading. Etula ku Serena Hotel mu Kampala, n'etula Kololo Airstrip, ebiseera ebisinga bye bifo byesinga okutuulamu. But what is the aim of budget reading? If I may ask our MPs, especially the opposition MPs, do you think you attending the budget reading, does it change anything if you attend it? Does it change figures in that budget formulated by you guys? Does it change anything, or it is just a customary event where the public has to know that this is what we have for the financial year 2025-2026. You want the public to assume what is read there, that it is Matia Kasaija who comes with it, or with them, those figures, that they come from his head. All these figures are in most cases approved by you guys, whereby you attending the budget reading and not attending it does not affect or change anything in that budget. If I was clever like you guys, I would start the boycott. I would put my force. I would ask all the opposition MPs and a few NRM MPs to rally behind me or us to fight for the rights, or to see that the budget which shall be read on a given date is fair to all Ugandans, is fair to wananchi, that this budget is helpful to every Ugandan. But this is what you guys do. There are times you approve these figures, but when the reading comes, you play on our minds,
that you're not going to attend the budget reading. But when in actual sense, you know very well that the budget is going to work. That this budget, read by Matia Kasaija and his team, by the president of Uganda, this budget reading you boycott is not going to change, but rather going to be enforced by URA and other organs responsible for collecting money from the public. But these people do not collect money from the public. What they do is to fail people from working, is to kill people's businesses. When you guys boycotted the budget reading, don't you think there is a better option, better alternative to stop the government from ruining the public, from ruining our businesses, for you guys to be fair to us? Because there are questions we need to ask you guys. You think what you do is it fair to all concerned? Is it beneficial to all of us, or it is benefiting the MPs? Does it build better friendship or goodwill, or it helps the MPs and the executive? Think about your actions before you choose to boycott. Is that action helping Ugandans? What if you start fighting during budget processing, budget formulation? Because right now, what is happening in the House, it is budget formulation, figures here and there. But guess what happens? There are no MPs. There are no opposition MPs. They are going to wait until May, when almost everything is done. Then you will come back to the House to complain. For us, the voters in Namasuba Chikaju, to see you banging chairs. No, we cannot allow this. But where were you when these people were inserting in clauses and what have you that are not helpful to Ugandans? Kanve ku luzungu, kanve ku luki, ku luzungu. Ebyo njagadde bituuke ku buli muntu. Ne gwe kikwatako akikole ki, akiwulire. That you guys boycott budget reading. But when you were very well aware that boycotting budget reading does not change figures, it does not stop the budget from working or from operating. So, do you think that your actions help Ugandans? Because a poor Ugandan like a Nordian from Owino Market, Chiseka, Kalerwe, Nyendo, Jinja, Maracha, Raka, Ikiswere, Kochi, when you guys say we have boycotted, for us out here, because we are green about the laws and procedures of Parliament, we celebrate you guys. They boycotted it. But after a month or two, it is going to come and catch with us. It's going to come and catch us. The budget is affected.
you're going to get back to the parliament and you earn your money. You earn your allowances. You guys will think we don't see you. Tuli ba bulijjo n'ebimu tubiranye tubitwala tutyo. So, mututte ssente z'abantu nnyingi nnyo ez'omuwi w'omusolo ogwo gwe mugaana okugamba nti mugenda kutuula mu parliament. From that budget gy'ogamba you're not going to attend it, ate bagenda kucollectinga ssente eziva mu ebyo bazeete bazikusasula ate ozitwale. Wandibadde ogamba nga temunnansasula ssente zino zivaawa. Lwaki abantu bano banyigirizibwa? N'otandikira eno ku budgeti ng'ekolebwa, but you're going to wait for the D-Day come June. No, we cannot allow this. This cannot happen. And therefore, we are boycotting budget reading. But budget processes zitandika kati. Yesterday nalabye parliament nga mulimu ababaka 4 kwaga nengamba noza abaffe mwe bali nga temuli sajja bali mu kuyisa bintu byabwe bye baagala bayisa bintu byabwe bye baagala kati gwolinda wali ate tubikkirize kuki bamaze emyezi ena bateesa ku kintu gwoyinza kudda webisembera bakugaye kikyoba okkiriza. Then Ugandans will celebrate you guys when you boycott budget reading. Yet in actual sense, it is going to work. Does that make sense to you? Or because we are illiterate, we are uninformed, therefore whatever games you play, you catch us, you get us. You set your decoys and always we are trapped into it. You have been winning, but time is going to come when you cannot win. Think about the Uganda you sing while in the campaigns. Think about the Ugandans and the beautiful Uganda you always sing while campaigning. Please do. Njagala basibulira wano bwento bwe mbiraba gwabako bagamba ki twagala tukyuse eggwanga nga tukyuse tutandike nammwe twagala tukyuse eggwanga ffenna tweyumirirwa naye kibanga parliament yatuuka baagiro buli omu kutwalako waakabuyo ow'ebyenda ow'omutima kakati nga muganda mwanga kivumbi bw'ogambye tuyambeko ffe mwe basekanyo lyabaffe mutulonyeze ku babaka abo abaafunye obukadde 10,000 toyogera bwogezi nti muwandiike wano abataakoze eki abataazifunye bw'onoomala obbawandiika abatawandiise ogenda bbawaabira oba ogenda tugamba bano tebaawandiise mubaboole ku ddiiru ki gwe tugambe kembiwulidde katunoonyereze tufosinge buli mubaka adeclaringa akaunti ye tugambayo gigi tugambe nti bano baabano bonna eyawandiise n'ataawandiise tugambe between February maybe between 20th March and 10th April tukebere transactions ezakolebwa ku these accounts era ow'ekikumi bwe kiba kyagwako kyavaawa oba zijja mu mmwanyi zo amiina bwe zaava eno tujja kukola trace tumanye tukolera wamu tugenda baboola bantu mmwe muvudde mu bannayuganda ekimala kikola ki kimala kambasiibulire wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.